Sakulebi mu kivulu kya Rage Kololo omwana yasanikidde ekisaawe kye bannange. Surprisingly nayitawe kawungezi nenga sewulira bulungi. Nenzira waka. Nayitawo sawa nga emu. Nenga abantu bali bukuyingira. Kyali kiti. Kiti. Abawestana babalazeeko. Yawagidwa lwakuba. Kino kanchi bagambe. Muyina okuyiga okuwagira abammwe. Tekitegeza nti oba musosoze. Abawagizi ba Arsenal bagikuba lerenkera tibaddayo mu stadium. Baddayo. Yes, abawestana bayina ekintu ekyo. Solida. Bayina solidarity. Waabo oba ayimbye bibi oba emiziro givuddeko ye Rage. And is an amazing guy. The first ever Vandimwe Carnival twali naye. He performed so well. Kitegera ndoze. Abawestana juu. Kati week nga 14 King Saha. Lwakutaano luno. Ali Kololo. Nammwe mujje mulageko. Abekyotera mujje. Abe Masaka mujje. Abo mu Central mu Kampala. Nammwe mulage okwagala owamwe. Abawestana juu. Yes. Ba support nzo wabwe. Nawulidde abagamba mbusimanya bajje. Basombye. Mbubajidde mabasi. The mere fact nti omuntu alinya basi n'ava eyibanda. Kirago okwagala. Najje Kampala. Nalaba show y'omwana we oba muganda we. It speaks volumes. Olina ne bapangisa basi, ne bajja ne basasula entrance, ne byokunywa ne babyegulira. Mujje wakasajja. Ku mutima. Ngaba westana be balaze owabwe love. Nammwe mujje mulage King Saha. Onagendayo. Nja kubeerayo. Onabere wa King Saha. Nja kubeerayo. Nja kubeerayo. Sebo nze nzali bwa Villa Maria. Ndi mu centro. Sogenda ku Chinkakatako. Kuwagira omwana wamwe. Yes. Ate Rage Chinkakatako muwagira ng'omuvandimwe. Naye atono woddala. Yes, my homeboy. King Saha. Era nja kubeerayo. Agenda ayimba akamwanyi kaaliwo. Temwanyi tizaliwo. Tizaliwo. Ate zakomyewo luno. Ogenda kubeerayo. Ngenda kubeerayo nga 14. Malayika onajja naye. Nja kujja ne malayika. Mu kivulu kya King Saha. Kungu obonjagala oba tonjagala nsibuka mu Buganda. Yeah. Sibuka mu Central Region. Bw'oba wa Central Region yakoze show Chinkakatako. Naddala nuwamwe. By the way, King Saha on a personal note mukwano gwange. Really? Yes. Mukwano gwange. Nyinza butakkiriziganya naye nti mu byabufuzi. Yes. Musobola kwawukana. But I think that's how we have to be. Musobola butakkiriziganya mu byabufuzi. 10 ku 10. Ne mu birala. King Saha ayine demberi okuwagira Nup, okuwagira Kyagulanyi. Nange nyine demberi yange okuwagira Yoweri Kaguta Museveni. Yenga luwi bagatta ng'ekivulu. Yes, mwana homeboy. Tugende fenna tuwagire. Fe papo bataddeko ani tusigala tuli bakatoliki. Otegedda. Yeah. Aba westana baatulaze. Rage oba yimbi oluyimba lumu oba bbiri oba ssatu bazze ne basalako ki Kololo. Okay. Kati nammwe Central Region njagala weziwera sawa 11 nga Kololo ajjudde. 11. Kati November abavandimwe Carnival tujiddamu. November. Yes, tujiddamu. Naffe ate tujjerumu. Abavandimwe najje bali baveyo. But you know, by the way, that's the Uganda I dream to see. Okay. Abantu bengulu tibaba n'ebyabwe ababakyoli abo. Baba nabyo. Abateso balina kye bakola ekitenkanike waabwe eyo. But at the end of the day we are all Ugandans. N'abakiga balina Bakiga nation. Ate nga mwagala ekintu kino kibanyumire mu kijjemu ebyobufuzi. Kubanga ewa Rage salabyeyo bya bufuzi. So King Saha making a sure to show you a purely music show. Si bya bufuzi. Wali kye bakola ku kivulu ky'omusajja omu Honorable Kasolo bwe yagendayo, it wasn't so good. Abantu babaze kunyumirwa. Naye nendaba nga Kasolo bamuyisaamu amaaso bamutataaganya. Gundi King Saha ne Kasolo balina ebyabwe. Naye tobireta mu kivulu. Mboba yamulemesa okuyimba or something. Mbo King Saha yalina show gye yali ategese eyo. And I know what it takes okutegeka show. Okay. I hear mbu Honorable Kasolo mbu n'agikansolinga kati ne beegwako. Kati bebegwako ne bagaba bulijjo nakunoonya dda sikulabanga kati ke kaseera okitegeera ndozi ekyo si expecting Kololo. Okay. Si expecting Kololo. Oli waje oba temukiziganya byafuzi muleke aze kunyumira music. Oli wa Nup sikola show nawe wano. Wanje? Oli wa Nup sikola show nawe.
Ani wa Nup. No. Nze nakugamba dda siri wa Nup, siri wa NRM, siri wa PLU, siri wa DP, ndi wakati ya Mwami Gashumba. Gundi. Wakai Mansereko. Mugandeo. Tiyali mwaka wa Nup enansana? Yali mwaka wa enansana nga. Nyinzo mwegana? Uwo. Nyinzo mwegana, he's my brother. Nyinzo kwegana muto wange. Nedda. Ne wabanga akoze fujiri enkanika. Yewo. Teri muntu asalawo wa Luganda. Nitusobola okukyuzinga mikwano gyaffe. Nze nkugambye nyina mikwano gyange mu Nup, njina mu FDC, njina mu NRM, njina mu Majje, njina buli wamu. Okitegeera ndowooza. Katyo King Saka sigumuseebiri nga musinkana. Nambuuza with a lot of respect. Yeah. He's a good man. A very Sitwali naye mu kuziika Ebunyolo. Sitwali naye. Twali fenneeyo. Lutaayo ono gwe bajjeyo. Saliko Minister of Health nga noonya business nga naye aliyo naye benchmark nzi. Oweka kuuto. Ebyo byammwe byebufuzi eby'obukyayi byammwe mutemaganire eyo ffe tuli mu byabufuzi bya bukyayi. Sikkiriziganya naawe mu byobufuzi but at the end of the day ffe tuli baki Bannayuganda. Thank you. Tojja kuba omuwagidde. Museveni muwagira ekiro ku makya mutumbi na buli kaseera. Yes. Nga naye bwawagira Mwami Kyagulanyi. Yes, it's my right. Tosobola kujinzijako. Okay. You can't. Nate kyesobola kukola kwe kujja kushoya saha nga nyambadde kishatereka ekifaananyi kya President Museveni. Sisobola kubaga tuze kuchakala. Situze kulaga political affiliations. Mr. Gashumba Ndikungu, now tax on petrol is 1,750 and on a liter of diesel it's 1,550. Omusolo. Omusolo. Some of that information. Kizito Soweto webale Kandabon. Radio 4. Hello. Sebo. Webale kuwuliriza Sebo. Ono muna PFF utanubire South mwicho kuva wa Ntebe Road. Omukungu ono muwulidde bulungi era okumugoba Mpiero yucha atuyamba nnyo okubanga kateri nturi yaraberabe endali. Naye kati abijayo era singa talina mwaka kagamba ngu awagira President Museveni. Kyali suse bususi. Security agencies zandibadde zamutaddeko bakunti era tindagala kumubuuza Omwami Gasumba. Owaye gatonda kuvaako. Owaye Afrika tubayiga nibamanya nibarabanga abana bagadafa bari bategesa abana babwe n'abazukuru babwe abamugabe nibaraba ngo rwakibabasikira abakulembeze mu Afrika nibayiga munansukacuka bitanubira bagaruza Sebo tumufirido. Radio 4 hello owekitibwa owaye amanya go ne Josinzide ono baba mu seconds 10 nesinzidde ne so akadisi baba zakoze obulungi kusoma settaka mwani fulanga ngaze baba kituufu oyogera ebigambo odigambo wano ate ogenda okuwunzika mu maaso nebirabika kati ensonga gyogedde oba waliyo ekivulu ate ekiterwa ebyobufuzi ekintu ekyo si kituufu n'omuwuli n'ogumu naye nafe aba NRM nganze baba tubagambe ko nawe leka okusokoza opposition baba babale nnyo baba wanje owaye tata bale kuweereza Sebo amanya obufunze ono Kigundo nakawuka. Yes Kigundo Mukulu Frank Gasubane yebale bakuyita okutuwabula. Mwami yazengolera programu ze ennungi nnyo munabeeta abagala tebana kye batuyambi. Yebale nnyo yebalire ddala agende mu maaso. Okay babale wanje Sebo. Salamu alaikum. Alaikum salam. Amanya ne Josinzide. Erinnya lyange nze Saalongo Mali Wasero ngujja Kotovumenda tuli bumukolazi. Yes ndugu Saalongo mbufunze. Muganda wange Frank Gashomba nkwebayiza ddala ettapa eryoteeka ku Bannayuganda ku mikutu gyonna. Naye muganda wange adda mukungu ne muganda wange Frank Gashomba tukize tugaane ssaawa ya leero mukama wange Temujjunganda yafa mu PFF ssaawa ya leero mu buwangu tegyali. Etulabako ne bannyinaffe kati ssaawa ya leero bavudde mu Uganda. Weebuuza obwesigwa buliwa. Kati ekyo kyekigenda okutuuka nga bw'olaba Tanzania. Omugenzi Pombe Magufuli yagireka ng'eri mu mbeera nnungi mu kugenda yali afudde. Naye ate weebuuza omukyala yamuddira mu buyinza. Ssaawa ya leero abantu bonna abamu abaali bamuvuganya bonna bali mu makomera na wano bano weewati ekigenda okubeera nga ffe mu Uganda ekyamutuseeko ne baganda baffe Besigye Erias Lukwago. Era luno lulinga lutabaalo lukyajja olw'okuba nti gavumenti eri mu buyinza yo yajja na musayi.
abale nnyo ndugu bagagga kugaggawala baavu kweroga amuwumaru daddy entinda mwaraye Obote's regime even paid for intern primary teachers. What happened to this AI regime of 45 years? For MP they go abroad, they don't care about lost citizens. Alan babidi tumalize wanji munaye yes sir. From where? Floti. Okay, good. Okay, soko malirize wanji radio 4 ana mukubona ntueleza sasa bali kuuliriza nechanga shuma mwamusizako egera ko Geoffrey Buswaga wale mu Uganda bae Buganda omunaku anakuwala nnyo ngalabo omugaga muyiseko neche mayindo za mawanga gemoga kati nga Kenya beyagaliza nokwagaliza abalala wetwakikole tugenda kubeera bulungi Uganda. Bali munange Kungu, thanks for the show. We thank Honorable Balam that Nakauka Road construction is now on high speed from 5 a.m. to 9 p.m. It has never happened. Send greetings to Uncle Gashumba. Gwasembyeyo munange gwasembyeyo ekitiibwa. Yes Yoweri. Sabu program ojiwulidde bulungi kale abale nnyo sembayo Gasewo sembayo munaye yabali kuweereza sewo amanya ne joli amanya ne dobozi nze King Moze nga nsinzidde wano kifamu Mugomba. Yes King Moze Gomba. Nsimanye ebigambo bya Sheila Gasumba oyo naye ayongera otuyamba gavumenti eno ffe buli ekiriko etutamye naddala ekya security ekyo tubakoye nnyo abasajja abo nsigadde King Moze King Moze wanjise ogambye okola ki osiima ki? Nsimanye Sheila Gasumba ebigambo byabadde ayogera kale wekitiibwa webali nnyo ndugu akati Sheila Gasumba kati kikulaga ekyo bayita brand agambye nti aliwa simanyi siwulidde gyali. Anyway, waliwo mukwano gwange wa PFF agambye atya agambye nti kasita banzijako ekifo kasita bakujjako ekifo mu PLU kati amazima ogalabeera ogwogera bulungi nnyo agamba singa tolimu nakana akaga nti owagira mu M7 singa ndoza singa omukolera nnyo okusingawo kakati ekisooka ate nze leero siraba nti njogedde nnyo sebo manyi okudda waka n'empima bye njogedde ne ngamba ono yabadde nze ono tiyabadde nze. Ekisooka ndi founder member wa PLU. Mu namba za PLU ndi namba 10. Ekisooka mukama wange akyali General MK tampumuzangako. No way tampumuzangako emirimu gye nkyagikola gy'abandelegatingidde kola guno kola guli. But at the end of the day, tewaliwo political party eri bigger than a country called Uganda. CNRM, CNUP, CDP, CFDC, ne bibiina nga PLU, because PLU is not a political party. Tell bigger than Uganda. Nobody is bigger than a country called Uganda. Kubanga fenna tuli banna Uganda. Ate buli aliwa ajja kulekawo eggwanga lye bayita ki batugamba no 68% ku maddagala gatunda mu pharmacies gali fake kati kituzizayo ku ba interns president bayogeddeko wamulidde munyonyo ngaga kati ba interns be barwaninga amaki abalwaliro kati ate ekiriwo tibateekasasula mu budget tayagala basasula. Can you imagine president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yabadde munyonyo n'agamba nti akinako obukakafu ba doctor tebakyabeera mu malwaliro ba interns be babeera mu malwaliro nate ba interns abagabeeramu government yagala basasula. Ramadhan Gobi tiyateeka sente mu budget just 1 million buli mwana. Omwana gwe bazaala ekisolo bayinza omukasuka abeera Arua gy'alina okukola internship kati mu abanene ba government speaker right honorable both omwana ono anaava atya ekisolo agende Arua abeere atya apangise aliyemera n'ali aki nalabye minister Chris Baryomusinga ganti aba government bebadde sasulira bo ejja bafunirayo obuntu ne banabadde ku private bagende maaso ne private arrangement. How bana abaana benkugambako mbamanyi omwana amalirize Makerere okusoma oba any other institution omusindise eggulu as an intern
ontegera ndo tomuwadde transport emujja java tomuhauzinze tomuwadde mmere tomusasudde anabeera wati ato yagala yabatambulirako eddwaliro kuba teri basawo ate nga kikwewuunyisa ba MPs abasasula $5,000,000 buli mwezi ne babeera ne workshop emunyonyo bamusasula okwateninga workshop eyo ekyo madde mukimanyi MP yenna ne bwagenda emunyonyo to attend a workshop he must be paid okola omulimu gwe asasulwa n'abakozi ba gavumenti bano bakamishona abanene bonna bwe babeerayo workshop oba eri Masaka bamu allowances naye omwana w'omunaku ava ekisolo agenda akole bwa intani kapucholwa agenda akola emirimu kuba abali mukola akolera gavumenti wali sente fairness eriwa mu ggwanga muno fairness eriwa bwe tubyogerako Gashumba atabuse these are facts because these are doctors nobody owns this country called Uganda line gwanga Syria minister ya fefena okitege president of the Republic of Uganda he's on record tiba intani kati bebakola nga abasawo owulire nenda ba intani twegala muguli ya mmere kuki ku mulimo gyali tebagala you get it naye mmwe these fat cats in Kampala ezinywa amata ogwabe kunywa amata teri kirala fat cats these are fat cats tezikyali ya bobwe baba bali abaloza bali tebagala kubeerawo they don't kubeerawo care they think this country belongs to them nkubuuziza MP asasula $5,000,000 oba asasula $5,000,000 lwaki alifinye sitting allowance lwaki bwagenda benchmarking era asasulwa MP yenna bw'avaano n'agenda e London bulina kwaweebwa $2.7 million mbwagenze ku benchmarking bw'amalayo ennaku 10 that's $27 million on top of his salary yes obukadde 5 buli mubaka wa parliament ayina $1 billion emuweebwa nga medical cover in case alwadde yes bano abakozi ba URA bano NSSF bonna balina insurance bonna abo bolaba bwe kituuka ku muntu wa wansi omwana w'omunaku olwo sente zirabikako tujja kujoininga bano abaana bagenda kwekalakaasa come again yes tujja bajoininga this impunity must stop you will join this I will join them sente zemufuna ez'okwonoona nga muzifuna ez'okwonoona zirabika ez'okukola ku noble cause ng'eyokusasula ka allowance kakadde kamu because really what's $1 million that's around $25 billion you think we don't have that money buli mubaka twamuwadde $3 million za mmotoka njagala tugende ku parliament ya Uganda buli omwe atulage mmotoka jaguze $3 million ate ziriyo ne bano bennyini gwenda wali mu parking ya parliament tezirimu emmotoka zendabawo zirenyinga between 80 million and 150 million teziriwo nazo walene gwe nalabye mu hipsam omubaka kati olosente ziddawa ziri ebisatu because bebakuwa ebisatu mu 15 ogula ya nkwongere nkugambi katuve ku babaka n'abakozi ba gavumenti bonna bw'aba ina workshop gy'attending oba conference basasulwa pa DM naye omwana amaliriza okusoma taata we yatoba naye okumuweerera mugamba tewali sente ziragawa kikulaga they simply don't care bali mu comfort zone befaako bokka it's only them nobody else njalo tunuyo omwana gwe bazadde ekweni mu mambuka ga Uganda n'omusindika kisolo tayinayo single relative lwe lunaku lwe lusooso genda ekisolo nagamba kama mbaya I must serve my country ngenze tomu transportinze tomu hauzinze tomu lisiza anabera yatya kati omwana bw'anaatuuka enafuna akeeyo somewhere n'ava mu ddwaliro nga mugamba nti abasawo tebakola ki tebali malwaliro because kyewuunyisa abantu betwogerako they are doctors kati gwogamba mb'olwokuba wateekawo etteeka nti ono nga tannaba kufuna license gavumenti yagiteekawo nga tannaba kufuna license ayina okumala omwaka mulamba ani yateekawo etteeka government Gasiya because these are doctors these are doctors bamaze emyaka egi 5 nga basoma okay naye government okuwa license as a licensed qualified doctor government yateeka nti olina okumala omwaka mulamba ng'okola mu ddwaliro lya gavumenti ng'okola ki ng'okola mu ddwaliro lya gavumenti ng'okola omwaka ogwo oluggwako ng'okola n'abeerayo ntya nga salidde kyamisana n'abeerayo ntya nga salidde breakfast n'asulawa kasebo kati gwe minister wa health gwe bali omunsi mpaayo omulala
ndabeera wontya kyabona ogamba wakanti netaaga juice anyogoga banamutegekesa ki nga tewaliyo butunda. So you want these guys to work but you don't want to pay them. Hey, actually it's not even paying them, it's facilitating them. It's not a salary, it's a facilitation. Yes. It's not a payment, it's a facilitation. You want these guys to attend ku balwadde abayitirive nnyo obuvunaanyizibwa obwali badde obwonga gavumenti bo ne babukola. Naye ezaba internet muziraba, ezabala muzikola ki? Muziraba. These are simple things between okwogerako. Otegera ndowooza. Akuba twogera ku bino waliwo abankubira amasimu ne bantiisatiisa. Nze nkole ki? Bakube ku yange. Bakube ku yange ngontiisatiisa otya. Ontiisatiisa otya. Naye lwaki wayogedde kino? Baani? Lwaki mwayogedde ku ekitiibwa? Bakube ku yange. Bawe bagikubeko. Tino gwanga siri abwe kungu mutaddewo embeera nti waliwo bananyini gwanga lino. Nobody owns this country. Tino gwanga lyaffe ffenna. Zino sente zaamwe wa musolo. Mwina omwaka waliwo omwaka oguyitawo nga temulina licensi ya UCC. Ate kisoboka. Tekuliko musolo. Nina email gye nalabya ngo batujjukisa musasule. Buli lwogenda ku petrol station sima lwe nakoma okumanya nga lwogenda ku petrol station government ekujja kusinya 13 omusolo ku petrol. Gwa boda ampuliriza wakanywa omwaka ogwedde wanywa lita mmeka? Naye nga buli lita evaako 13. Tulina boda mmeka? Nkubuuziza ekibuuzo kiri very simple. Lwaki omubaka asasulwa $5,000,000 buli mwezi bw'agenda ebweru aweewa PDM ne bw'abeera e Uganda asasulwa allowance ezo? Pa DM. Kinziremu. Ngoredde yalina omusaala gwe. Ngoli olina ku ekyo. N'ababaka be twatuma okuteesa mu parliament. Buli lwatuula mu lutuula wali okuteesa wali era asasulwa allowance ak'okutuula. Naye nga n'omusaala gyeguli. Omubaka twamusindika mu parliament kuteesa. Ne buli watuula mu plenary okuteesa bamuwa sitting allowance. Yes. Naye ng'omanyi benefits zaafuna endala. Baba wadde ebisatu kaakati. 15. Bakona nabawudde babawaddeko bisatu bagale 15 zo bazibawe. Ite. Echa omubaka atasobola kwegulira mmotoka obigenda mu byaki? No, ne bazirina government ye bakola ekyejo bo bennyini. Bazirina. Batambula nga banoonya. Nali njala bakikolenga e Rwanda. Nga wewola osobola kujja awantu wonna government n'egigaranti nga mmotoka yiyo. Nga ya government. Government. So kungu abantu kyenkugambye kiri that loud silence. Bantu basirifu ne baboyiringa. Alabe bintu biri byonna ne basirika. Baboyiringa bana abaana ba interns temulowooza nti basiru. Bayina abazadde. Omuzadde atunze buli kye kimuweddeko. Kati gwe ng'ojja ku kyalo n'ezikuba ennyonyi. Nga tukuyita honorable minister. So simple. Abaana mubawe facilitation. Actually, mukyuse ekigambo si kusasulwa, facilitation. They need to be facilitated to execute their roles. Simple. Radio 4, Radio 7, ne Radio 8. Webale agobera. Good morning, Congo. Thanks for the show. I'm listening in from Naivasha. On Naivasha, Bamita Alpha. Agambi, the viral post about Yungwe. Kale, webale nyo. Mugana wange okubera ngo goberera. Then onagamba, Mr. Gashumba, Frank, I want to debunk you that in this country we also have rich people. For example, last week we saw a security minister in a helicopter whom you think is one of the richest Ugandan. Kizito Soweda aligayaza. Sikutegedde Kizito. Simutegedde ndoza alaba minister bawawa ngali mwe. Twogera kuzabwa nanyini. Wane kajja helicopter wazipangisa. Nange nsobola. Ne Reigi yagidde mu helicopter wano. Waliwo ne abali bangamba ngende ne helicopter eyo mu kwanjula. Ega sisobola ebyo atenzi. Ku Radio 4, Radio 7 katuno nnyo katujje. Mukitegera ndo. Ezokupangisa weziri. Ekajja nsobola. Ogera no twogera ku yiyo. Ngeri mu compound. Siza kupangisa zino zibajja. Twagala ngeri mu compound yo. Ochulide sebo. Oyo yani erinnya? Aliwa? Oyo. Ayogedde ku helicopter. Kandabe wano. Roni ebunamaya jambo kandabe message mbadde njiseeko wano. Okay, uno bamuyita Kizito Sowed from Gayaza. Kati Kizito
waliwo ensonga nga zaba global citizens nga sizo nga sizo waliwo ensonga nze bunnamwaya Kamwokya Kifumbira zone awo stage ze Kamwokya zitikira wange awo tujja kubayita nga bino si byammwe okay katujje tuyo kati kino kanki kugambe wano mu Uganda situina bagagga tetuina bagagga twayogedde helicopters ezo njagala kube muyita abagagga akulageyo nti I have a brand new car najigula mu Spear Motors va ku helicopter eyo ligi ndala be muyita abagagga akulage nti and it's a brand new Range Rover, it's a brand new G-Wagon, it's a brand new Toyota Land Cruiser. Byonna bavuga mivumba. Tuvuga mivumba. Yes. Tewali atanatambula yatenda nyino okufumba. Nze nzijukira bulungi nali ntwala Shiro yo St Andrews Turi for Happy One. Nagenda yo ku Sports Day. St Andrews tuliriwa. Diri Kenya. Somero lya balod. Kishira je yasomera P1. No, je nali ngendo mutwala. Okay. Ku Sports Day waliwo helicopter 12. Ezire sabazadde. Abazadde ababulijjo. Kenya nga bagagga. Owulide? 12. Ejo myaka emeka emabega. Which year was that? Around 2004 ba? 2004. I think. You get it? Myaka nga 10. Nali nsobola okusasula sente z'omwaka gumu oba ebiri. Nenga sobola kumalako. Abaana bali holidays abwe trips Switzerland, Germany, UK, France. Ngamo buwereza abaana muzuwe Entebbe. Baana baba lodi. Wano mugagga kyalina engamiya. Engamiya kya bugagga? Wasudiri muzanyira ku kyekyo bakiyita bati ekyo. Engamiya bagita horse. Embalasi. Mumbulire mugagga ine embalasi wano. Embalasi, yes. Kiwano tewali. Helicopter zabadde wali. Ngaba mulaba Subaru. Mu bondi ze Uganda. Ate no sibo helicopter bine bikadde empya. Bala ze helicopter nga zirandinga ngoga kino kiri ki. Fe tuli kuki. Oli ajja na atonya. Nomula na atonya. Ate no kusesa kyota manyi buli olaba helicopter wegudde wabera wa advance party. Motoka eriwe yo mulodi. Kubanga omulodi oluva mu helicopter ye walina okubeera we emmotoka endala. Emulinze. Ate jjukira omulodi. Kanku example. Kati ekajansi ye wali helipad helicopter singa wano. Yeah. Singa omugagga gwe bayita kungu. Aina helicopter. Nga tagisuza wuwe. Ngesula kajansi. There must be a car. Waliwo emmotoka erina okujja mu maka gwe kololo ekutwalewa. Ekajansi. Olinye helicopter. Kati ate dereva. Aino kuba yagenze helicopter je ino kusuula erw'emiyaga obe kasese oba ruwa ng'akulindiridde. Yes bakino kuba walina okuba lw'emmotoka ekujja awaka ne kutwala helicopter weeri ate walina okubeerawo emmotoka erina okujja helicopter weekoze ekiweegudde kungu forumu tubyogera ne bagamba Gashumba yeepanka Gashumba alina olugezigezi because we know a lot. Nalabye ekintu kino n'entya. Natidde. Natidde. Nze saatidde kubanga nkimanyi. Wala mukwano gwa muna Kenya mulodi nnyo. Ngabo no sule kasese ng'akulira Kampala everyday ajja na helicopter ye. Aina ne private jet awaka. Kubanga omulodi omutuufu oba ne runway yo. Omugagga omutuufu aba ne runway ye. Babirina ebyo byonna. Babirina. Kenya eri mu liigi yaayo. Ne wano mubeera ku mbaga ne balanjula abagagga. Abagagga bawana balwanira bbiya ku mikolo. Gwe muyita omulodi n'olaba nga atadde bbeero kirabu amutadde mu magulu wano. N'olaba nga alwanira ennyama ku mikolo. Tuga kino kiki? So katife. Nze waliwo omuntu gwe muyita omugagga nali naye Muyenga eyo Muyenga waliwo Tank Hill waliwo Muyenga club yaliwo sauna. Ng'ebiseera ebyo nnungi. Nze naye simumanyi na kumumanya abantu banga nti yoyo. Yajja mu sauna nga ayambadde ekisaati. Atadde amapeesa ekifuba alina omwoya ku kifuba gunalinga ng'embogo. Naye yambula n'agenda. Alina ekigere manyi kiggoonya. Enjala ebyala yala ebyo zijjukira ku olwo.
nali ebinyeebwa nanywera ku chai bino bagaba mu sauna ebinyeebwa namekete emberenge ne bamuletya n'ensenene nazirya nanywa buli kika kya mwenge eraga nti ye gundi nga tokikiriza nti ochegera nenga gwe kugamba ine bizimbe nga bitano mu Kampala mu so bali loko ini samale bali loko oli abane sente naye nge teyeyisanga mugagga so oyingira mu makage muyita omulodi nga gawunye enkejje nego muyita omugagga nga buno bwana obutembe ya Chutex ke kamusala enjala omugagga bane saloon awaka full fledged saloon ewaka omukyala w'omugagga tagenda mu saloon bamukolera ko waka omulodi ekyuma ekisaze atunda omulondo kisala kityo omugagga bane ekyuma kye omugagga bane gym instructor boss leo tugenda kukola ku mikono enkya tugenda kukola mugongo ontegeerana omugagga abeera ne chef ababe kumanda ogenda kulya local food Tuesday Chinese food Thursday kino bwe batyo kibayita omulodi wanani wano omuntu yali abigazaako ye mukula Captain Michael mukula ye makage gogenda munola mu semblance y'obulodi nekati abo nawo beera nabo genda kuba ne ba staff bameka waka kati ba staff bameka ona kole kino yakuli asala enviri akutasala enjala tugende mpola afumbira akola bana bakola mu hotel ba chef abo wasende mikosobira ngize mtolo ngakina nakaka kali kakamera kakadde kati omugaga tasobola kakadde ka chef ate bana abagagga benkugambako abakozi bwabe bajja bevuga mu motoka gaabwe echa omugagga emonoka etandika kutokota omukka ne kugenda mu bedroom ye emonoka zibane kapoti yazo gye ziri yezitokotera negwe no starting emonoka omukka ne kujja mu bedroom yo muri mulondi nawe tebiriwo wano banange kibayita omulodi abane senior physician we buli myezi 3 ayina okukola test zonna omulodi tagula tiketi ya nnyonyi travel bureau ye ekikola ogenda kutravelinga ku saawa eziti buli kimu kiri ready yes ne abalodi bano mita abalodi bosanga waleka balagala nga alamuze ennyama kilo ya meka salako muntemerako ku bbanga awo nyongeze ku mbirizi ennyama enkoge empomera nnyo omugaga temuli naawe wano balodi ase motoka yibwa ate ndabirwamu n'alamuza ennyama bwe muyita abalodi bameka balina ba chiefs awaka era bumeidi obwana mubujja kyotera ne mumujje Masaka ne mumujje Mutukula tebaliiwo banna Kenya balina sente ate bazimanyi ozirya nze nyinako omugaga gwe nakyalire Brazil olisiri mwerabira nalinnya wano ennyonyi nengwe South Africa nenconnectinga kakati nangamba mutabani wange ajja kubeera ko airport okupiikinga nze kati nga mmanyi bagenda kumpiikinga banvuge mu motoka nga bono gwa ku kisaawe Entebbe kati nga helicopter zigwa ku Old Airport olwanzija ku kisaawe ky'Entebbe ne banteeka ku Old Airport kati Old Airport yabwe ngeri nga kajansi ng'omwana nga helicopter eriwo omwana yagivuga ekulinze mwana wa mulodi ne banvuga ne tugenda omusajja oli nga ine helicopter 3 ngamba bwe mulina zino Land Cruiser zammwe zi Range Rover zimuliramu amasaali nga mugagga ng'ennyumba ye bw'oba ogiyingira compound ye eringa nga ku CPS nenge gate eri ku CPS nenga amaka gali ku Africana eyo na drive through ebinyonyi obugabigabi buli omu ebimu ffe tubibeeramu n'osirika n'ogamba tuli kuki compound yo nene ejjudde miti buli kinyonyi Katonda kye yatonda kikeera kaaba buli kisolo kyotamanyi ekiro kiwuluguma ne wano waliwo abalodi nawe nkugambye va ku helicopter ndagaya abagagga 5 abalina brand new cars kubanga omugagga bacustomizinga emmotoka ye okusinzira ku buwanvu bwe amagulu yes kino okubaha omugagga tamala gatuula mu mmotoka nasoka kumupimako nga bakupimako esuuti n'omugagga emmotoka ye mwatula balina ojimupimako omugagga tatambula na mmotoka emu omugagga alina okuba ne bawolole alina okuba n'abamusesa omugagga tatambula na mmotoka emu emmotoka eri bwefiira mu national park in the middle of a national park alina okubako nemmotoka eveeko emabega efaanaganira ddala neri gyalimu yes kati ng'ate kuliko ne double cabin
support car kiba ky'omulodi kati onkakasiza wano tetulina bagagga naye wano n'osanga omugagga ayina gwemuyita omugagga ayina ebizimbe ng'omwana atunda omulondo ayita motoka kibuya entebe ng'ekyuma ekyasaze oyo kyesasaze n'omulodi teri wano mwekonga bwekonzi jana kuli mwabawakana kyetwogerako kangende video zino ziteke ku TikTok account yange abatazirayo mwe kibayita abalodi nalabye helicopter zate zigwanga nsenene zitonya butonya tonna ne tonya ne ate mpya brand new yes wano tiwali naawe muliroko ekirala muliroko omanyi katonda okuwa sente kyanjawulo nnyo n'okubeera omukopi ozirina naye ng'oli mukopi oba tetuna exposure tetumanyi wano osanga omugagga asuubuza miliyo za $15 gwe muyita omugagga agannyabo ng'asuula mu kawolooji akalimu enkukunyi n'enku n'ebiku ka mitwalo 10 otegera ndoza naye ate kyensinga okwagala bana abasajja bwe mugamba nti balina ssente olufu abaana baabwe balya ssente zaabwe ng'abawendule annaye kati nalabye oli musajja yafa omumanyi bamuyita garuga naye mutabani we ng'awanda omuli awo naye wamulabirabye ne maama we beetwalira nentya abo si bwe buka njala ombuli gwe muyita omulodi yali afudde wano ng'emali ye ekyaliwo abagagga ne bambala nnyo ebisaati eby'ebikuubo ebinene ebyo eby'emikono emimpi bemuyita abalodi temuli naawe lwaki we bafa abaana bakayani mali esaanawo busajja esaanawo kubanga tebaguruminga baana bano ku taking over kati wali kyempulira mbu nkolera baana omwana oyinamuwa bintu biringanga bibiri mukuze nga alina values mutwali in the best schools ever taking over ajja kwebeezaawo kitegera ndo so tewali wano tebakulimba nti wano waliwo abalodi ku radio tewali wano balodi kino nkikugamba bano beba nti gundi asinga obugagga mu Uganda gundi nadda tegeza byonna byampewo ne mu kyalo waliwo asinga obugagga ng'alina seddume y'embizi waliwo ebyalo ng'omugagga ali alina primo oyita omugagga w'okukyalo nga yalina primo alina n'embizi ennume n'enkazi ey'ebitanga yakulira abagagga kuki kukyalo abantu batendinga okujajinga their lives okusinziira mu communities mwe bali ekikere ndaba gye kirabamu ensi si yemu ng'empungu ye ego kubanga ye empungu erina view y'ensi yonna ekikere kyo kiri wansi kati oli ku kyalo bw'abanga alina ente bbiri enzungu ng'alina noba ne kahali yabagamba yomuki mugagga muzibu naye nga bwe bayita meeting z'abaloodi mu ggombolola asala butungulu olidde asala wano mugagga kyalina eryato lino mugayita amatya ziyaati zammwe ezo nga pya mumbulire tebagalina tewali abagagga abamu baba n'amazzi agaago nga gava Norway nga gage gali customized enyina yo omugagga gwemanyi ali Kenya eyo amazzi ge gava Norway ganywa tanywa gali loko tanywa ebyo babikakasizaawo nti bituufu okunywa yonna negwe nobeera mu loodi buli kika ky'amazzi kye baleeta onywa bunywi gava bweru mu Uganda muna abika by'amazzi 4 ebiri certified okunywebwa 4 ebisigadde byonna bayiiya buyiiya kati kize ku president kyayogadde mu nnyonyo kansa avaawa ku bye tulya ekijja kye tulya kansa avaawa mu bye tulya okimanyi nti mateeka gente ti ente yonna bwekubwa empisa eddagala amata gekamiddwa kwolwo tegalina kunywebwa ne mu butagali ne muyitawo ate tumanya gende nakasero kakati olabe ennyanya ze baleese ennyanya nga myufu bagikubye eddagala yonna ya white abayero waliwo mukwano gwange yabadde awaka eggo n'atunyumiza nti waliwo ennyanya kati ng'emala ennaku 20 tevunze oyo kansa mu Uganda ensi yokka mubalanga eddagala nti owulira owuliramu ng'omusujjamira eddagala bwe riti Jesus ng'ate abasawo batugamba ne bw'oba olina similar symptoms ze walina luli balina okukola fresh medical checks bakonfaminga ekyo ekikola ki bakweddagala ettuufu owulira ndowooza bunafu bwani obwaffe governance kulembeze governance teri kintu kyenkana governance at every level you set the standards and follow the standards wana amazzi bikabiri bina byokka nze akikugamba nalina kampani nyala okutandika wano nga y'amazzi naye ndeeta abasajja nabajja Indonesia
ne bakola tests ku mazzi gonna twagagula mu supermarkets ne bagamba amazzi gali ana agapasinga wano ana 4 ebisigadde katate UNBS mbadde ebeka kasiza UNBS kankubulire vice gye bayita oba ivo gye bayita enguzi kungu enguzi mbi nnyo nti olw'enguzi omusawo apasinga eddagala lyamanyi nti funa ero kwa bamuwadde ki sente ne bamaliza nga bali kubye muwala waabwe ate wala mukwano gwange bambi yafa muyita Meja Rwashande mukama mumuze mirembe abakalamoja bamuteeyo yali brigade commander yatunyumiza nti buli lunaku abakalamoja baagala okujja omugulako emmundu because they are willing to pay whatever amount of money ngataso nebo yala nyota tunda mundu yanga nti mundu eyo giraba nsolo gimuguzaawo nampa million oba 10 oba 2 the same gani solo kunteega waka ku gate so enguzi bwe jamu gwanga teina gwetaliza omuntu akubanga kechi nata infrastructure ya gwanga fa abalunzi bente ofuire enkwane kubira jambo ngolaba waguze eddagala yes. Buli kimungo kiguze bagayi lyetuufu esigale kutunulidde wadde n'okwenyenya no makinga nawe webagifuuyidde the following day ng'enkweyo weeri noleeta eddagalida same thing aninga ate eddagala lyayingira litya mu ggwanga nerikakasibwa n'okukakasibwa aba UNBS yes yayingira litya then kati batukola obubi obutagambika because kati gwe bokkiri obulamu bwabwe bwonna tubeesigisa kati nze kankubulire nze nyina petrol stations zikwenya amafuta ekyo nja kigamba kalozo otanywako nze kanzi kumunyere tebasasudde wano tebasasudde ziringa 3 zokka sinyo walala nebo boyagala nnyo tonyowa sisobola ne baba amafuta bagaguza sinyo 12 bajja gaguza 12 gakube fuel pump kubanga tegalimenti kubeera katale bagayiwamu amazzi abayino ga inspectinga eyo national Uganda National Bureau baba wadira sente